Rashida ayina omulimu Rashida yetaaga emirimu ayinza obba ngwena ekifo kirimu wetaaga okusanyusa ku bantu bo okitegedde bulungi nnyo osobola okuba ne Rashida najja n'asanyusa ku bantu bo oyinza obba ina graduation party embaga azina amazina amaganda ne gana amazungu ona nengera kono makati wana ona oyina emyaka emeka singa omuntu agamba mukyalo nayina emyaka emeka kangambe nti saawa zino mpezeza emyaka 18 oyeza 18 abantu abamu kale bampa essuubi tinja kutuukako nange gyenjagala gyempulira gyenjagala kuba otuuka oli nakugamba nti webale kulabirira mwana osingako abazikola ki abazijjamu nange waliwo wentuuka nendaba nga omwana wange kale singa nti saali naye singa kino tekiriiwo kuba bangi kale abeeyagaza tewaliwo omuntu saabajjamu embuto n'obawa bubaka ki nti oba omusajja akusuddewo gwe tetenkanya oba otya okuza omwana wo omuzaale obeere naye Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 10. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako mu kutuguta nti kwe tuli wano nyini tusinzira okubanga tukolera emboozi ez'enjawulo nga gy'ogenda obbeera ng'ate olabako olunaku olwaleero. Twongera okujjukiza nti tukola airport pickups bw'oba otambula okoma wano mu Uganda you can contact us ku namba y'essimu 0706 79 47 29 bulambalamba ojja bba olinaffe tukutambuza from the airport paka ewaka ewammwe ku mulyango. Twongera okutegeeza kuba Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'ebyokunyirira Betty wa mulembe nnyo ku nsonga ya makeup okutimba ku mukolo gwo ebifaanaganako ng'ebyo namba zolo mu squeeze back eziriko ebifaananyi ebya saluuni ojja banga Betty omufunye bulungi nnyo. Senga Buti akongera okujjukiza nti ku nsonga ez'omu kisenge ye yeekansa muzibu nnyo omwami yenyoma musayizi omwami atalwa mu kisaawe omukyala atakyalina nsiko and so on ate nange eddagala eryo nditambuza ku bodaboda yaffe erigimanyi obulungi ennyo so oyinza okunkoonako n'ongamba Sonko sooka obeere nga tondetera akadagala ako wano nja kavuga buteerevu mbeere nga nkuleetera era obeere ng'oteerera mu nsonga ez'omu kisenge. Neerera n'omugenyi gwe nnina wano yazze okutukyalirako okuva ejjinja mbiko omukyala gwe naye ayitibwa Rashida. Rashida obulamu buli butya? Obulamu buli awo webute neyogera nnyo tube ne vibe. Obulamu buli awo bwakutetenkanya. Bwakutetenkanya Mpola mpola. Bw'oyogera ekigambo okutetenkanya omuntu ategeera ki? Kaŋŋambe nti si bwe buli awo nti bulungi bwakuyiiya si bulungi ate si bubi buli makatikati. Yes sir. Lwaki obulamu obukkiriza okuba nga bwakutetenkanya ne bubeerawo bwe butyo ne butaba bulungi ddala kiriya? Mbeera yansi kale kaŋŋambe bwentyo. Embeera etya? Nnyonnyola omuntu akitegeera. Mbeera y'essente. Essente zizireese obuzibu? Essebo. Zitya? Buli muntu akaaba ssente n'omugagga haamu yakagulawo ekisaawe bw'omusanga akyayongera kukola anoonya ssente. Kaŋŋambe nti ekintu ky'okwebezaawo si kyekiri awo nti kyangu kubeezaawo obulamu bwo ekyokukola ekyokuyiyamu akasente kati nganze bwondaba ebyokukola ebyange bitono. Bitono bitya? Lwaki bitono? Ng'olina ebiyungo byo byonna, olina amagulu, olina emikono.
Toliko bulemu, oliko bulemu. Omuntu anatunulira. Siriiko, sigamba. Tobalibwa abantu baliko bulemu buli kimu kina ku mubiri gwo. Lwaki ogamba nti ebyokola bitono nga gwe bwenkulaba? Waliwo ebimu bye sisobola nze nganze. Nga ki? Kati ng'okulima. Tosobola kulima? Sure. Nga lwaki? Sisobola. Kulwaki? Tokwagala bwagazi okuzalawa? Sikuzalawa. Naye? Embeera nze kale nganze wennima. Nyinza okulwalira kumpi ebbanga lya mwezi nga mulamba. Nga ki ekikuluma mugongo, mikono nga ki? Ekisooka olukindo lw'omwana. Bwe wali ozaala tewazaala tewakusindika? Bakulongosa bulongosa? Lwaki? Banongosa bulongosa abasawo bagamba nti sisobola. Sijja sobola kola ki kusindika mwana. Nga lwaki nga mukyalo w'amaanyi bw'otyo nga ki? Toyina maanyi gasindika mwana? Bo bakitwala we batyo. Era ne mama wange naye nakkiriza n'agamba olweddi nange banongoosa bulongoosa. Ne mama bamulongoosa mulongoosa? Bw'oti mu kikula nga ky'olimu ne mama bw'atyo bw'ali nti aba mumpi mu sayizi naye nga buli kimu akirina? Nga bw'ondaba. Ate n'omwana n'aba naye nga alina naye kuba bw'atyo nga bwe tumulaba. Ono omwana wa bbanga ki? Wa myaka 2 kati. Alina emyaka 2? Gwe olina emyaka emeka? Singa omuntu agamba mukyalo alina emyaka emeka? Kaŋŋambe nti ssaawa zino mpezezza emyaka 18. Oyeza 18? Kitegeeza omwana wa muzaala okyali baba bayita kuba under age myaka nga 16. Era kuba nali nakamaliriza siniya ya COVID najja. COVID we yajja n'engenda mu kibiina ky'amazina amaganda. Ng'olwo tanafuna lubuto? Nga sinaba. Okutetenkanya embeera kuba ewaffe sifa abali awo nti tulina. Era ne mama wange essaawa zino era ekyokulya akubira nze nti nze akola kasente kitegeera yalina ku ssente naye nga bw'omanyi kale ebintu by'abasajja. Kuliko omuntu ajja okuba okukayidde kasalinnya lijja nga saving tumukwata kubajja wano. Okay, mama ate taata ye aliwa? Ebya taata byo sijja kulimba. Okoma domulaba? Naye nga gyali mulamu? Taata ye alinga ffe basonka abawanvu tulinga emirongooti oba? Ye muwanvu. Oba taata tomulabangako? Kankugambe nti newe musanga sisobola kugamba nti yoyo. Mama teyakunyumiza ku mboozi ekyatuuka ku taata? Yanyumizaako. Neeyogera nnyo yakunyumiza nti ki? Yanyumizaako kale emboozi eyo nga bw'omanyi eby'abasajja abataagala buvunaanyizibwa. Nti bwe nafuna olubuto tatawo n'agenda munnange? Bwe bityo bwe byali? N'alabirira olubuto n'anzaala. Maama neerabirira yekka n'akuzaala? Kaŋŋambe nti ssaawa zino era single mom. Single mother? Ssaawa zino tuli abaana 3. Mwenna bwe muli bwe mutyo oba abamu? Nze nzekka nze yatwala ekikula kya maama wange. Era nze first born we. Okay, sigeza maama mufumbe eri taata omulala? Kakati ebyo nabo obiwulira? Ssaawa zino kaŋŋambe nti si mufumbo ali single mom. Alina omwana kati omuto mulenzi ali mu mwaka gumu kitundu. So waliwo n'omulala gwakuddako? Waliwo n'omuwala omulala nzirako ssaawa zino awezezza emyaka 11. Kakati Rashida woli ebyo byonna munange taata we nafuna olubuto nanzirukako gwe tewafuna mukutya n'ogamba ate kati nze nange tebanzirukeko lwaki mbanzikiriza okuba mulaba oba okufumbira oba okufuna olubuto? Kaŋŋambe ebyo byonna nabirowoozaako. N'omusajja yali anfunye n'aŋŋamba ebyo nti nkwagala biki biki. Kale ne munyonyola nti eky'abasajja. Abasajja abasinga balimba akulimbalimba bw'atyo nga talina kukozesa. Naye bw'amaliriza n'akola ki? N'akwesonyiwa. Kaŋŋambe nti nze yankozesaako omulundi ogwo gumu. N'ofunyawo olubuto? Nga olwo gwe wali otandise naye ddala ddala ebyaddala? Ddala.
kati ye teyakyuka mu colors. Kaŋŋambe nti oba maama we yasinga okwagala nga bw'omanyi bannyazaala nti oyo nzoyo simwagala mu kika simwagala mu wange oyo oyagaddaani oyo afaanana bw'atyo kale engeri gye yali naye nga muzinyi w'amazina magana n'agamba yazaalawo omusajja n'amugamba gw'oli sereebu ate otwala oyo mutwalawa okuswala obuswazi nyazaalawo bw'atyo bwe yagamba. So nange ne mugamba mama oba bw'osazeewo twala mutabani wo sijja kujja mu lubuto nedda yamugamba mbuse siina kukola ki buvunaanyizibwa bwakulabirira oyo era wekuba nga zakujja mu lubuto nja kukola ki nja kuzimuwa naye nti kulabirira lubuto sizirina ezo zakwonoona. Nze ne muddamu ne mugamba nti maama mutabani wo wuuyo mutwale oba bw'osazeewo nti ye sereebu takola ki tafumisa mbuto mutwale. Ne mugamba naye nze sijja kufaayo nja kukola ki nja kukuza olubuto era nzaale omwana wange abeerewo. Kati olwo nga weesiga ki wali olwo obeera wa okutuuka ku ebyo ng'oyogera bye weesiga ki osobola okulabira olubuto wali okola? Nali nzinaaga amaganda kale nga nfuna akasente era nga nfunira ddala okusinga bannange be nali nkola ki be nali nkola nabo. Nzigyeko ezitali nsaving njagala nsaving eyo keriko Vivian. So nenkola ki nentyamu mama nga sinaba mugamba ng'ebiseera ebyo mbeera waliwo trainer wange nga gyembeera nga ye namunnyonnyola era ebyo byonna mama w'omulenzi yabyogera nga mpola sembera olaba ono okay ebyo byonna nabimunnyonnyola naye ye n'abitegeera kuba yaliwo agamba bw'oba maama gundi bw'osazeewo twala omwana wo wuuyo kibi omutabani ye n'agamba kangende ndikomawo kangende mala okwogerako ne taata nze nja kudda bwe baagenda mpaka nakati namukubirako ekesimu ne mugamba nti taata w'omwana ne mugamba nti omwana muki omwana mulwadde n'ambuuza omwana mulwadde kati oyagala nze nkole ntya bwe yanziramu bw'atyo ne ŋŋamba ankole ki ebyo kambyesonyiwe mbiveeko buvi. Okay tukitegeera kati so dadi w'omwana toli naye? Siri naye. Dadi w'omwana toli naye temuwuliziganya? Nze kale embeera gye yeeyisaamu naye nga njogera naye ku simu kuba waliwo omwana oyo bwe yalwala n'akonziba nga nadda emabega ng'abaana nga bw'obamanyi bw'alwala aba atuula butuuzi awo kale nga teyeeyagaza embeera ye tumutwala mu ddwaliro eyo Nalufeenya Jjinja tubeerawo kumpi omwezi mulamba ne bamuteeka mu ddwaliro ly'abaana ab'endi embi kuba nali mututeko wa maama wange ne maama wange embeera si eri awo nti nnungi ekyokulya oluusi bafuna oluusi tebafunye nange bwe nfunayo akasente oluusi nkoze oluusi sikoze nenfunyeyo ne mbaweerezaako. Okay tulina Rashid abantu baffe batulaba Rashid ono TikTok abaako era nenge ginazze nenkwataganamu naye ne tuba nti tusobola okuba nga twogera naye tunyumyamuko for an interview tulina era ina baby we uno tufune ekifaananyi ekifulu tulabe baby ono bamuyita Mahadi soko jombongeko Mahadi yagala nkuwe yagala babebi abali kuno essimu abaana bategeera amasimu gwani mpozi gwani linnya lyo gwani anti bakuyitani mwe agendere wadde tumuleke kwata ogende wa taata genda eri wabweru gende wa taata wali akulinza wali eri yita wano woti nga bakola bano kulaba. Okay so tuline mama Mahadi ono wona agenda ku TikTok notekamu Rashida omukyalo ono ojja kumulaba ntera okulaba ng'otambula ne mutuuke wali obutayi ne muyimirira ne muteekawo ekizindalo ne mukuba omuziki ne gugenda mu maaso muba muli ku kyekyo
eyo yenjira ya ssente gyenjogeddeho nti gyenkola. So okwebeezaawo lwafula okutwaliza wa mutubulire okwebeezaawo okwo okikola otya n'olaba ng'obaawo? Nebeeza yange gye nayiiyaawo nga nze. Wayiiyaawo gwe yakyeyiiza nti okola otanyonnyola omuntu waffe. Twali ewaka omusajja wange oyo saawa zino gwe nnina. Gw'olina nesi taata w'omwana olina omusajja wo omulala. Kati nga yali atunda sim cards eza Airtel. Bano batambula n'ekizindaalo bannaye essimu tukusalya essimu tekamu ekinkumwawo. Kati n'angamba ennaku zino abakola ki? Abatambuza layini nga bangi. Saawa zino ofuna abantu buli omu akugamba nze omulala yampandiisiza. Kati ne mugamba nze natambulangako okwo n'abagoma. Bano engoma nga nati muteeka abantu ne bakuŋŋaana. Nga nzina amaganda. Ne mugamba tuyiyewo okwo naffe ekyaffe kasita tulina omuzindaalo tukole ki? Tutambule ng'abo natambulanga nabo olwedde ebyo nze nabikolako okwo kati sisobola kufuna fee eri bantu. N'asooka n'agamba ojja mmenye kalime. Ne mugamba omuzinyi asigala muki? Muzinyi dansa. Kaŋŋambe nti wa kitandika ate n'akiwummula ate awo afuna obukosefu bunene okusinga ng'akikola buli lunaku. N'aŋŋamba bw'oba bw'osazeewo tukole ki? Tukigezeeko. Era twatandikira eyo sayidi z'ewaffe eyo ewaabwe eyo mu Busoga. Twagendeyo mu bizinga eyo ne tukigezaako. Kinnyonnyole nga yemutuuke wali akatale? Tugeze ebizinga byo. Ekizinga kiba kitono. Kiba kyetooloddwa mazzi. Ate ab'ebizinga baba n'ebizindaalo ebiranga nti kino na kino. Kati ne tugezaako ne tukola ki? N'agamba omulanzi w'ekizindaalo atulangira agambe nti wano waliwo omukazi bw'ati ne bw'ati agenda kuba nga abaziniramu. Ajjayo n'ekikumi-200 zonna z'oba oyina. Kola ki? Ajja n'omufuuwa oba onyumiddwa. So ne tutandikira awo. Era twakola kasente akaali kawera. Kuba abantu baanyumirwa. Nga beewuunya omwana amagezi g'alina kuba omwana naye bw'alaba nti maama ali kuzina nange kankole ki? Omwana ayimuka naye ng'azina. Naye ng'ayimuka azina. So kyabasanyusa nnyo maama n'omwana kubanga engeri gye bayiyamu ssente. So muteekawo ekizindaalo abantu ne bakuŋŋaana n'otandika otyentemula amazina mu bantu. Abaana nga alinawo akasente nga yateekawo wali. Nga n'omwana naye kasala aba nga maama azina naye ng'azina. Ate mwena ekikula kye kimu mwagala okufaanagana. Then engeri gye mubuuzaawo obulamu. Ate twogere ku karaoke twayogeddeko okwo. Karaoke kaŋŋambe nti ebyo byonna mbitwalira wamu nga karaoke kuba kaŋŋambe nti ebya karaoke nali sibimanyi. So waliwo omusajja era omusajja oyo mwebaza nnyo bantu. Bamuyita Sijje. Sikimanyi abasinga bamumanyi. Abeera Jjinja. Twongeze ku ddoboozi kali kaleekaana. Bamuyita Sijje abeera Jjinja. Kati omusajja oyo yansanga yali Easter Monday. Awaffe awo Waisubi. Naye twali tugenzeeko ne brother wange omuto, mwana wa mama wange omuto. Ne tugendako mu kibaala nga bayingiza buli omu baana bato. We batyo ng'ebiseera ebyo naakazaala omwana wange oba nga myezi 2. Kale ng'embeera yakutetenkanya. Brother wange n'angamba tugendeko eka eri. Baategeseeyo bato z'amazina tukole ki? Tubaweemuko. Naye mugamba n'oleesa amagezi ate siinaamu ssaawa zino ssente. Ndi mwavu. Brother yo wa myaka emeka? Ssaawa zino alawezezza emyaka nga 15. Yakyasoma. Nga muyingira bato z'amazina Sijje ze yali ategese? Ye baali bamuleesewo nga MC. Okay. So ne ngenda ne nsabawo okwo. Kuba baali bayingirira ssente ne bambuuza ate mmwe mwagala ki? Ne mugamba nti ffe tuli bazinyi naye tuzze kusanyusaamuuko bantu. Tusaba kola ki?
kutuwaako okwo kifo naffe tukole ki tube nga tubasanyusaamu ne bagamba ekibanga kyekyo muyingire mugende musabe puroguramu babaayo muwandiike netuwandiika ennyimba nga bw'omanyi naali w'amaganda ng'ebyo byakutetenkanya butetenkanya by'amazina ag'amalala nenyingira ne bampa ekitabo nenyingira ku stage kati nga bw'omanyi nasookera mu maganda nasookera mu mayimuzi eza gospel ng'ebiseera ebyo ze nsinga okwagala zinkwatako ku bulamu bwange ezo eza Katonda ez'abamaama kubeebaza ne banfuwayo ku ssente bwe navaayo emusoyo n'angamba toddeyo okwo ku stage ng'osanyusiza abantu ne mugamba ngenda kuddayo ne bulala wange MC yesijje mu mazina angamba kale tubalinze nembuuzaako bali eri naye wano banakkiriza ozinira amaganda ne bagamba okusinga nnyo kale baagala agali amalala neŋŋamba nja kukola ki nja kutetenkanya nenyingira ku stage nempita brother wange nemugamba gwe wageza gwe wabikolako okwo naye nze gwe gukola ki gwe gusoose nga bw'omanyi ebyamazina ebyo byakutetenkanya nentetenkanya nenzina kale nendaba nga abantu nabo basanyuse nga byenzina balaba gye biri ne basanyuka nnyo ne banfuwa ku ssente bwe nava ku stage emusoyo nampita twali tuddayo nga mpeeka nsawo yambuza ate nga muzeeyo mangu ne mugamba nze nina omwana ndikola ki ndikuddayo waka namulekedde maama wange kati we nali nzirayo nangamba bambi onsanyusizza oba olina omwana osobola okujja naye ewange n'okola ki nze nina awusi beerayo n'abaana abalala balenzi bawala bakola ki bakola karaoke nga bano bubasanze wano nemugamba naaba neyanziza ssebo kankuwa enamba yange nemuwa enamba yange we nagimuwa enkeera ku makya nankubira naŋŋamba nti njagala okole ki ojja yiga mpola mpola tofaayo nemugamba naye nze nsinga kola ki kumanya byamazina maganda naŋŋamba gwe jangu ojja yigiranga ku banno mpola mpola bwe nagendayo maama wange teyaŋŋana naŋŋamba genda otetenkanye mpola mpola okulaba ng'olabirira omwana abeerewo funzeeko kati n'ogenda ewa Sijja n'otandika obulamu obulala bwa Karaoke nentandika obulamu bwa Karaoke nentandika kale ng'abaana abamu we baba muzowe nange mbagamba nti nange njagala kukolamuko practice zoe training practicing nange njagala kukolamuko practice awo we natandikira okuyiga mpola mpola ate abamu naye mbayitako batandika okwemulugunya nti kitegeeza kati dansi omukubira ddala nnyo batandika okwemulugunya ate ono kati atusinga biki ate nze ebyo sibyagala kubeera nnyo wantu w'abantu nga sikola ki sikwatagana nabo bulungi nemunnyonnyola watandika obasinga empalana nejja ate mu gulupu nga mugenda ku stage nti bakufuuwa nnyo abamu okumpa nabo sho agaana agamba nze leero sigenda kukola lwakuba nti wali okubanyongo singa zina dansi bamugamba nti ogenda ne Rashida nze sigenda n'oyo sijja kukola leero kale mubireke temumpa sho zamu nenkiraba kale nga ate nze kinnuma obutayagala kukola nabo nange neŋŋamba engeri gye banfuuwa ennyo ssente maneja n'akinyinyonnyola naŋŋamba nti kati wayiga kati balaba bakufuuwa nnyo ate okola bulungi nga era bamaneja oba akolerayo okera kuba n'agamba leetera oli omuwala omumpi yankolera bulungi nanyingiriza n'abantu bambi kati Rashida gye mutambulira kusoomoozebwa ki kwofuna eyo mu bantu okusoomoozebwa kwo kati nze kaŋŋambe nti tekukyali kusoomoozebwa kuba kati nze nabimanyiira kusoomoozebwa kaŋŋambe nti abo abatiizinga oli n'akulabayo n'alaba ekikula kyo n'atandika okwogera nti laba oyo biki mwana muto omuntu mukulu n'ayogera kale ng'ayogera ebinyiiza naye nze kati ebyo nabimanyiira kuba mama wange yakinkulizaamu ng'akindaga
nti omuntu ne bwakuvuma nti wenkana otya ofaanana otya bwekitwalo kubanga ize omugamba nti nze neenyumiriza Mukama kyeyakola kyeyantonderamu alina ensonga lwaki yantonda bw'ati era ebyo ebyokusoomoozebwa byo bingi naye nze sibitwala nnyo nga byamakulu nze mba ngenze kukola ki oba ogenze kukola abasajja tebakutawaanya bakwettanira bagamba kalabika kamiima kano omwana w'enfiira era ebyo ebyabasajja bo bangi bakwagala akuba essimu n'akugamba kale ogabe namba y'essimu n'ogamba bw'oba olinawo omukolo oba sho enamba ogigaba ku kizindaalo n'ogigabi ne bagisifuna kati ate abamu we bagifuna atandika ate kusumbuwa busumbuwa nga bagamba biki akugamba nti nze nakulabye naye oyo musajja gw'oli naye talina future jangu eno ewange bikibi ko nze gw'omulabye otya nga talina future nze gwe nalaba nga yakola ki talina future era singa siye singa temwandaba kitegeera era bw'oba nnyonnyola era oba okyali awo omulala nga akuba asooka nga aleeta omulimu olumala ate amaliriza na birala baba bakumalako emirembe kale nze Sonko Muhammad ni Rashida ono n'engeri gy'ayiyamu obulamu namufunye nengamba akatunyumyemuuko naye gwali wano atulaba nga tunalaba ku TikTok yaffe eriko Sonko Muhammad TikTok eyo tulina content gutukola wa boda boda twambala element ng'omuntu oba omuntu ojja noyambala character noga kati ngenda kubanga nkola nga ababoda babba batya boda ababoda babba batya abantu ebintu bino mwe mubiraba abamu abasinga obungi mubireka bulesaawo n'ebirimu ekyokuyiga ekirala lwakuba nti tuvaayo kubagamba nti bana ekyokuyiga kyekino nenga gwe omuntu oyinza okukozesa obwongo nomanya nti babba omuntu bamubba bwe bati kitegeeza mwe ndaba ekintu bwe kirina kwewala bwe nti nesigwamu ekyo tuzanyeko obwenzi obuli mu baboda boda babikola batya ebimu bikola alaati lwakuba mu bibanyumira ne mubikoma bukomyawo abala mulaba nga abazanyi ebyekyononefu ebiyitiridde naye nga ate mulimu saidi yaki endala gy'oyinza okuba ate ng'ofunamu ekyokuyiga kitegedde bulungi nnyo twali wano mu kisiibo ntubalaga obulungi bwa maama n'obwa girlfriend kuba byani asinga girlfriend ayagala kulya enkoko ya mitolo 6 maama ayagala mutolo gwa kusibukukirako tusooka naki era tukola ki mu bulamu bwaffe obwa bulijjo okitegeera so bwekityo bwe tuli mu kubanga tutambula so Rashida namufunye ku TikTok nenga tulina nga tunyumyamuuko naye tuwayemuuko naye tulabe emboozi ye erieta era emboozi yetukola ki gye tulimu okubanga tuwayamuuko era onagenda ku TikTok nekamu Rashida ojja bbanga omukyalo ng'omulaba oyinza obbeera eyo ng'olina omulimu tukoze emboozi nnyingi ez'abantu ezeetaaga abantu kubanga tubayambako naye ayinza obba nga yetaaga omuyamba nekyo oyinza obba olina omulimu graduation party oyinza okunkubira ku ssimu abana ogenda ku TikTok nobeera ng'omufuna ojja bbanga omuwa omulimu obulamu ate butambule bugende mu maaso amanye oku entertaininga ngenza omufuna okumuleeta from Jinja najja okuncalyako ebweyogerere nga tulina tutuuse era ku TikTok yaffe ojja musanga yeri ya Sonko Muhammad ya boda boda nga atuzanyiramu oba nga tuzannyamuuko naye mu mbeera emu oba endala kakati Rashida okusoomozebwa tukufunye naye era ng'omuntu waabeera ali teba bibi byokka wabawo era ebirungi omuntu byabeera afunye mu kintu biki biyinza okunyumiza noga nti wadde nenkana bwe nti nenyumiriza mu saizi yange nsobodde otuuka wano n'okufuna kino and so on kati kaŋŋambe nti twongeze ku ddoboozi wadde nenkana bwe nti we nali nga sinnabakola ki kutandika kintu kino kale bantu bangi abanzizangamu amaanyi nga ngamba va mu kupostinga ebifaananyi ebitali bibyo va mu kukola ki mukuteekayo kino mukuteekayo kiri gwe kola ki kola vidiyo zo ng'oba oli kuzina oba olina ky'oli okukola nga balaba gwe mwennyini ojja kuba nga bakola ki bakuwagira so nenjogerako n'omwami wange oyo ne mugamba nti ngenda tandika ozina nda kuba nkola ki nga bwe nkola karaoke kale nja tandika oluusi ng'onkwata nga tugenze ku show obanga nkugamba nti kankoleyo no challenge bweti kale nga nange ninako benefitingirako nangamba laba ono omuwala akola bwati naye ne bamukola ki nange nsobola okukikola nentandika olina mpola era twapostingayo ko vidiyo emu eyali esoose olunaku netuuka mu 1K olunaku lumu likes viewers ng'eri mu 1,000 nangamba kikoze tugende mpola mpola bwe tutyo
atukola omulimu gwaffe nga opostingayo ne osanga bajja kuwa ne ku mirimu era emirimu egimu ngifunira okwo ku TikTok oba oliawo munakubira n'agamba nti ninayo kibaala kyange jangu obasanyuseemu ninayo omukolo gwange gwabako ojja ogenda zina mazina maganda kuba gw'abantu bakulukulu ogenda n'omusanyusayo ninayo birthday ya mwana wange oba ninayo bantu bange njagala basanyusaamu bwekityo ate nga abantu abamu kale bampa essuubi tinja kutuukako nange gyenjagala gyempulira gyenjagala kuba otuuka oli nakugamba nti weebale kulabirira mwana osingako abazikola ki abazijjamu nange waliwo wentuuka nendaba nga omwana wange kale singa nti saali naye singa kino tekiriiwo kuba bangi kale abeeyagaza tewaliwo omuntu saabajjamu embuto n'obawa bubaka ki nti oba omusajja akusuddewo gwe tetenkanya oba otya okuza omwana wo omuzaale obeere naye mwana oyo omukisa munene gujja kujja ng'oli n'omwana oyo. Okay, tulina Rashida atetenkanya obulamu okulaba nga abawo alina omwana wa myaka 2 otwalize wamu omwana wa muzaalo kyali under age you will bakwita kudifiringa bakudifiringa naye tebakurepinga tebakukwata lwampaka naye mumateeka ga Uganda taweza myaka 10 bamudifirinze musajja n'amala n'adduka n'osigalawo n'otoba n'olubuto paka lwatuuka okuza ate ne bakulongoosa bulongoosa naye obulamu ne bubaawo ne butambula ne bugenda mu maaso kati tulina Rashida alina omulimu Rashida yeetaaga emirimu oyinza obba ng'olina ekifo kirimu weetaaga okusanyusa ku bantu bo okitegedde bulungi nnyo osobola okuba ne Rashida najja n'asanyusa ku bantu bo oyinza obba olina graduation party embaga azina amazina amaganda ne gana amazungu Rashida singa omuntu oyinza okwetaaga omuntu okukuyamba wayinza atayinza abantu bakuyambe batya okunyamba kaŋŋambe nti ekisinga obukulu kyensinga okwagala kubaako mu mbeera ennungi kuba embeera gye ndimu si yembi ennyo kuba nkola nenfuna akasente akambeezaawo naye kaŋŋambe nti embeera gyensinga okwetaaga kubanga nfuna akasente mama wange ali awo naye akubira enkya neggulu nti Rashida mama abeera Walusubi Mukono district bakyamira nga bagende Mukono Walusubi Walusubi kasita ove Namawejjolo ebatundira enkoko tawuni eddako bayita Walusubi kati ova kukola nsa oyingira munda boodi ebanga yammeka olebeera ya 10 kitegeeza wali kumpi awo nate gwe weyongerayo paka mbiko osobola n'okutambuzaayo ebigere obwe tegeeza tufuna chance tuyinza ogenda tukyalirako maawe lwakuba saawa zino taliiyo yafiirwa naye ajja mmala akomewo ye akola ku mirimu ki maama kwetetenkanyako kaŋŋambe nti saawa zino emirimu gy'alina si gye giri awo nti gimuwa akasente gyakufuna bufunyi kaŋŋambe biki byakola nti mama wange naye omulimu gwenkola nti gwakalyoki mama wange gwe yasookeramu era nakati bw'omukubira ng'olinakyo osobola okujja n'akola ki mwaziniramu abantu naye kati nga kati saawa eno takyafuna nnyo sho ziri awo akuze akuze bagamba takyasikiriza nnyo akuze kati bw'ofuna omuntu n'agamba nti Rashida oyo ngenda muyambako mu managing asolo zina amazina amaganda mbe nga ndi manager we nze akwata emirimu gye tugeze bansasula emitwalo 2 ne muwaako 5 ne mugirako transport tugeze nga 5 amafuta g'emmotoka nganze manager nange nensigaze 10 tuyiteeka ku account nange ndyakoze embandidde ne tugula ebikozesebwa biki bwe bityo tusobola okumukwata Rashida oyo ne tumutwala tugeze oba n'abaako bya recording oba n'abaako sound zaakola ne tumukolako interview ne tumutambuza ku ma TV abantu bamutegeera naggula akaji n'agenda mu level katola aba fresh kid babayambako ne bambuka basala shoti bali origimu yaabwe ne babako we batuuka oba kitegeera n'abalala we bato so kiyinza kuba kiteekyo kusaidiyo
ekyo tekiba kibi kuba bw'aba abanga yanfunira emirimu basiina buzibu nakyo era okumanaginga nkwagala nnyo okay era ekyo nkyagala lwansonga bw'obeera nga tolina kumanaginga ne sente oyinza okuba nga toyinza kuba nga osobola n'ozikaŋambe nti okusevinga kuba kukukaluubiriza tugeze nti ewa maama wo waliyo kizibu bwe kiti ofunye sente olwo olina okukola ki ogendayo olabe oba omwana alwadde oba omwana alina kye yeetaaga bwebito mwetaaga okulya mwetaaga okwambala ennyumba yeetaaga okusasulwa kaŋambe nti nze kati saawa zino nsasula ennyumba za mirundi egi osasula ya maama wo eya maama yange neyange kale nze Sonko Muhammad omukutuguta nti kwe tuli wano tusinzire okubeera nga ate tuyamba ku bannaffe obuyambi buno bwangu kuno tetusaba bujjanjabi sente za bujjanjabi tetusaba sente za sukaali tetusaba sente zaki tuyinza okusaba obuwagizi nti muwagire Rashida ono tulabe kisobola nga kitambula naye ngenda kwongera omulowoozaako naye ekyange njagala nkirooleze wamu nammwe abali abatukola ki abatulaba tulabe tuyinza kuba nga tukwasanyiza ku Rashida tupushinze abantu bangi nalongo yakamala okuzaala tukibaddemuko omwatu wa sente zabera ddala emitwalo 95 ezasookera ddala tumukolerako shopping kumuddusa mu ddwaliro tuspendinze sente ate nga musawo yafutayinamu kakasente lwakuba nti katini tumulinza ave mukyala akomewo tulabe kyekiddako tumuwaayo kakike tumutandikirako tumute kuba ayina agenda banga amuyambako muganda we ne muula we waali n'abalala then obulamu butambule bugende mu maaso tutekamu kasunda basi tusindika omuntu n'akolera n'agenda tuyambyeko bandi Rashida kyangu nnyo oyinza obba oyina ekifo ekisanyukirwamu n'otuwa omulimu ne tujja n'aperformingiramu abantu ne bamufuwane ku stage obulamu ne butambula mu mbeera efaanaganako ngeri oyinza obba ng'oli ng'oli songwriter oyinza obba ng'oli ng'olina studio eya audio oyinza obba ng'oli ng'oli tiktoker ne tuyamba ku Rashida obulamu ne butambula I myself natansedde obba nga muyambako mugende mulamu sikirize ngenda okuba nga nzannya kuba nze njagala mu pushing tumuwe fame tulinayo n'omuwala omulala tulinayo Rema lwakuba Rema yabuzeemuko twakoze video ya Rema mu nnaku nyange ina kadde ka views weeks 2 na views ezisuka millions 2 mu emitwalo aga asatu okitegeera so abalanga abakola biki tugenda banga tubaaniriza Rashida naye na TikTok ye tugenda banga ebintu tubikwatamu nko tulabe ng'ekino banga kitambula nga kigenda maaso kale nze Sonko Muhammad kicho gamba yoka abantu tukitubasiibule nokuba abantu tubalazeemu nko mumanyo zino obuyimba eyo bupokino pokino tunabagamba kyeki abantu badde mwadde akapera akatini nekuba tekuli sound uyine ebbina abantu balageemu abo banyenyezeemuko bagabe bannange talent tututu bagambe hey tuli ku kituufu is it possible kisoboka kibisiramu neekaba katini nnyo nze nyimbe bunyimbise n'omumwanga yenkuba mu ngalo tulabe kyekiyinza okuba nga kitambula sayidi eyo oba wambuwi oba oŋŋambye nti kati yimba kano oba tuteekeko ennyamuga tuteekeko ennyamuga wano eno katulabe so tulina Rashida mpola tulina obba nga tutambuza obulamu bantu bange butambule bugende tulabe nti ate tuva ku step esooka tugende ku step eddako katulabe bona bona nengera kwano makatikati wano bona bona ndoza kamala nane tubawaddemu kaako tulina Rashida talent kyemmanyi ku talent esobola okulinyisa ennyonyi esobola okuzimba ennyumba esobola okulabirira ndi so ono bulamu ne butambula ne bugenda mu maaso naye oba tewasoma tubalabyeko bangi Eddie Kenzo teyasoma ne P7 tagirina
musajja w'amaanyi mu ggwanga erya Uganda ate president w'abaasoma nawulira president wa bakiyita bata federation eyo yes omukulu Eddie Kenzo president w'abakola ki ate bw'osoma ng'olina ne talent ate kati ate g'oba wanjawulo nnyo be Bakyagulanyi boolaba nti kati eggwanga asuubira okuba kwa president w'eggwanga Uganda ensi abantu bangi bagamba kyekyo our man okitegedde bulungi nnyo naye tusobola okuba nga tumuyamba mu side eyo ku supporting atali ya TikTok account ye okumuwa ku mirimu and so on then obulamu butambule bugende mu maaso ena kugamba ya abantu akasemba tubate nekya n'abayimbi abaagala okubabeererako mu vidiyo kuba bangi bankubidde naye olw'okuba mbeera wala wetakosemberako eno mu Kampala bakuba akasente k'ennyumba ezeeno ko kangimuko ez'ennyumba ziri mu sente mmeka eyo 5,000 wezo ate ez'eno ziri 10,000 zikubisaamu omwezi gumu ogweri gusasula ennyumba ziri emyezi 2 so wadde nga bakubira njangu obeereko mu vidiyo nga abayimbi abamanyifu bano fe abakyali abatololo abamanyifumanyifumu nabo bankubira ne baapkamingi nabo kale buwagizi bwokka Rashida bw'asaba okuva sayidi eno tubeere nga tutambuza akazanyo kano kagende mu maaso Sonko Muhammad Professor Kaidi yali mabega w'ekifaananyi kyolaba for airport pickups contact us tutambuza abantu kuva ku kisaawe Entebbe Park bakoma ku mulyango enamba y'essimu 0707944729 enamba y'essimu nabo gyekutte hoterevu bulambalamba tujja bba tuli butwala malusu na ddokooli senga buti ku nsonga ezikwatagana n'ebintu by'omu kisenge byonna oba ku traininga oba ddagala oba ki era oyinza okukozesa ennamba yange njabba nkudelivalingira eddagala from senga buti nze ambassador we brand ambassador kitegedde bulungi nnyo mu mbeera y'emutongedde okujjukiza ba Betty's Touch ne Beauty Studio ku nsonga y'ebyokunyirira makeup w'omulembe okulabika obulungi wekwate Betty's Touch and Beauty Studio kale enamba yaffe y'essimu 0707944729 WhatsApp botimu imo wonna enamba eyo weeri tulina enamba endala eya MTN 0778952555 enamba y'essimu eyo nayo buterevu bulambalamba ajja kubanga ate era otufuna kale nze Sonko Muhammad akumata kumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155